Kale Andrew nkwewuunyiza nnyo. Kiki? Nobeera mu office mama nze nerowooza munange omusajja neeganye bulungi. Kumbe wampita eri bwoti mama n'ogamba Brenda nga wennya omwenge wansanga. Byonna ebintu bivudde ku ggwe naye Andrew ate bonna enkwewuunyiza bati sisuubira. Nze ompuliddeko nga nina kyenjogera. Brenda ataali eri gwe wajja wakima kasikaavu ka Ana gwe wandaba. Nawe gukusinga. Nze munama ntamyetamye edda namu. Naye kati naawe omuntu owange Andrew otampi n'onvaamu bw'otyo Andrew n'ogenda n'onyumiza Brenda n'omunyumiza nga wennya omwange wennya sigala. Ne gw'onywa byaki? Nze namwe mwansobedde dda. Nze buli omu Andrew nze ate mundeke nja natambula mbaviire. Naye Andrew olimba bulumaba n'ensobiize ekintu ekikwata bulungi omuntu oba omulabye aye togenda nga ate oyogera bw'oli bulungi. Ate kati Andrew nkugamba ebigambo bino kewankozeeko olugambo n'onyumiza Brenda n'omugamba nga nnyo omwenge onywa sigala nabona gw'obadde ojjana ewange onsaba ssente nkuyambe mu buli kimu toddamu kujja wange. Nze nina kye naamugambye. Ekisinza okuliza Brenda kwe kugenda n'agamba musumba Brenda yaliyo ye wange Brenda yansangira wa nga nnyo akacupa kawalaji. Ebyo byabakazi nze sina kyemanyi nze nkugamba toddamu kujja wange era kati kati nze namugambiddewo. Andrew kati nkwesonyiye tambuza byone namuze byange wadde onsabasaba ssente zange toddamu kujja. Nze sina n'ekimu nze sina kye namugambye. Nze nkubuulidde toddamu kujja. Byonna ewa musumba simanya ata byavudde ku ggwe. Gw'obikyankalanja byonna. Gw'owulidde nina n'ekimu kyenjogerako yadde. Naye bwe toyogedde nze nkitegedde butegeezi nti era yeggwe kubanga era ggwe wandaba. Naye kaakati nze mukwano gwo nze nkoze bwe nti kankole byange naye kola bibyo. Kaakati nze nkwesonyiye toddamu nakunsaba ddi yadde ekikumi bwe kiti toddamu lwomakola ebibye. Ekirungi oli musajja nange ndi musajja kati kola bibyo nange nkole byange. Ensonga ez'abakazi ebyolugambo olwo sina nakyembimanyi. Oba bakazi naye lwomakola ebibye kola bibyo nange nkole byange kati nkwesonyiye. Naye abakazi kati weewuunya omuntu nganyumizaako Ana ensinga Ana abaddewa ngenda kukola ntya? Omuntu ekintu nagambako bugambi Ana naye agenda azuuza mumwawuli omwe amugamba nga kati John wuyo batutabudde buli omu. Kati John ye mukwano gwa musumba. John yabadde ampako okulya abadde ampako ssente oli agenze tutabula buli omu lugambo kati antabudde n'enjala eri wano ennuma noonya n'ekyokulya mukwano gwange abadde annyamba yampaka ssente yampaka okulya wuyo naye anneekyangiddeko buli omu ansongamu mumwa nze nabyogedde nze namulaba nze nakola ki simanyi na kye ngenda kukola ne wentandikira sirabawo magezi ganneesibye. Brenda kankubuuza yibe nenge bwe mwabaki kiki kali kyakuludde wa musumba omugambi nga wennya omwenge kyekyaki togunywa tobinywa gwaguze tobinywa wansanga wanga ngunywa anto teyakulaba ese benengera abantu bakyaki muntabudde yakulaba noleka ebyokukola nogende wa musumba nno gogamba mukwano gwange ali wano nno owaye ssebo byenkola biba byange tuzabagambye okwetonda lutukadde emirundi nga mukaaga noneetondera ngenda kutabina ku mulundi igwe ate nkubuulira Bruna toddamu kusamwasama na bigambo ndowooza wabirabye kati wabitwa musumba yakoze eki kati yagambye atya mama wamulopedde yadde talina kye yaŋŋambye naye nze mmanyi era nkakasa luli bwalwo ekituufu kijja kuvaayo nga kivaawa naawe olina nno byokola mukwano lwakuba tobibikkola biriwa omusoba gwomuliko mukwano gwange omutwalira ebigambo ebyo musumba nkubuulire eno munnange
nnyo omwenge mama wakagula gwa mmeka y'abantu bajja kimina eŋŋambo si ŋŋambo naawe mutusukkako oba olumu wenna musumba John kineno John twala kyo John Brenda nkule ekigambo kimu musumba oyo mulaba mukwana akyantwalira waggulu ali wano naye nze nkakasa one day ojja kukka wansi ojja tuuka ng'oli wamu naffe eri mu church buli kimu John ndowooza nsoma bayibuli kibaluma ani atagisoma ate alonda nsi n'ensoma ebyandika mu church n'enkuba ebyo kwegamba kibaluma temujja nno twawula gyoko musoma bayibuli gyoko mugenda mu ggulu Brenda ate we mutaneesonyiwe mujja va none mu church mugende nze omusoma guliko mukwano gwange nnyo tasobola nakugamba ali ku saidi yange mukwano tukwebaza webale kulaba Awakening Films tugenda kubakolera films endala nyingi nnyo ezinyuma jukira filimu zino tuzikola olw'okugulumiza obwakabaka bwa Katonda n'okugolokosa abantu baddeyo bafune okwagala kwa Kristo munda mitima gyabwe kati tubadde tukusaba otukolere ekyomuwendo osubscribinge ku channel yaffe ate bw'omala okubirizeyo abantu abalala lwakiri 5 oba 10 oba 2 basobole okusubscribinga ku channel yaffe kigenda kutuyamba okwongerayo buli mulimu mu maaso tugutwale ku level endala olwo Kristo agulumizibwe tukolera filimu ez'endala nyingi nnyo ezinyuma n'olwekyo subscribinga ku channel yaffe ojja kubeera ng'ofuna buli filimu yonna gye tuteekayo mukama kw'omukisa mukama kw'omukisa